If you can't unveil your feelings to the one you love, then who on earth would you unveil them to? That's the point of any relationship. To share, communicate, trust, respect, and whom you can unveil your innermost feelings and thoughts to. If you are in a relationship, it's vital to share your feelings. It's a basic to a successful relationship. Share your love to the one you care about. It can be your wife, husband, it can be your boyfriend, girlfriend, fiancé, parent, relative, mentor, your children. Unveil your love, Yatula, a show focusing on expressing and confessing your love, showing your affection, asking for forgiveness, appreciation, strengthening friendship and intimacy to the one you love. Join my Sharam Queen Mother for a love experience. Love is in the air, oh yes. Unveil your love, Yatula. Happy relationships, happy nation. Program Unveil Your Love jodimu olwaleero ngera mu kaseera kano olunaku olwaleero tuli waneeno munyonyo Heights Apartment era nga tugenda okubanga tulagira SHAMIM Namule Makoma okwagala kwaffe SHAMIM tamanyi nti nno munnange eriyo abamulowoozaako nti eriyo abamukoledde ku kyenjawulo era nga bw'ati agenda kubeera nga surprising mu ngeri ey'enjawulo alagibwa okwagala mu ngeri ey'enjawulo nga tumusaba okulira omutima gwaffe mu ngeri ey'enjawulo era nga program Unveil Your Love bwegenda okubanga etandika nga tulaga SHAMIM Namule ku myaka gy'alina agasseeko omwaka omulala ne tugamba guno omwaka tekujja kumala gagattibwako kati mukolerako ku kyenjawulo bamukezeza ku makya ne bamutwala ku breakfast atanamanyi nakyamanyi n'avaayo wuuyo bamukulubisiza paka munyonyo ate era agenda kubanga asanzeeyo kintu kirala nnyo ati nno munnange gwali eyo programu yaffe Unveil Your Love tetukoma ku bantu olaga mukwano gwo yekka oba mukyala wo yekka oba mwami wo yekka osobola okubanga ofuna omuntu yenna gw'oyagala n'ogamba njagala musaba okulire omutima gwange ndaga omuntu ono nti ddala bannange mwagala nti omuntu ono ddala oba olina kye wali onkoledde ddala nasiima yonsonga ki programu Unveil Your Love weeri abantu bangi gye bali eyo naye nga tebalina babalaga nti babaagala oba ng'olina omuntu gw'oyagala naye ng'otya okwatula gwe tukubire ku ssimu z'olabaawo oba gwe atasobodde gikopa ennamba eri 0772 190 122 wali ku Airtel eri 0704 190 122 tugenda kubanga tukubuulira engeri gy'okusobola okukolamu ekintu kyo nga kyanjawulo olw'ensonga eyo tugenda kubanga tugenda tulaba omukolo gwa SHAMIM Namule Makoma omwana awezezza emyaka gyesitamanyi oba nalina we yasibira awo nange simanyi ebula nga sinnasibula omuntu ampadde akagoye kano koolaba akanyumidde bwe kati y'omukyala Nana Collections ng'omukyala Nana Collections asangibwa ku MM Plaza
ku S14 ogenda okubanga omusanga akuwe akagoye akalungi bwe kati kosobola okwambala n'ogenda ku dina, kosobola okwambala n'ogenda ku office, kosobola okwambala n'ogenda ku mukolo nga wendi olwaleero luno. Kati nno n'olw'ekisonga eyo tovaawo, tugenda kubanga tukomawo ne Shamimu tumulage okwatula kwaffe.
my regular. I'm talking takes for better. Yes, kekadde kekaseera programu yaffe Unveil Your Love nga bwe nabasuubiza nti omwana SHAMIM mu makoma namule kati kaseera muleese njagala tubuulireko awulidde atya olunaku lwatandise tutya amazaalibwe we gazaaga amanyi emanye eriyo abantu abeerabeera birthday zaabwe yabadde alumanyi oba alujjukidde bamutuusizza wano eno njagala tubeere nga atubuulira programu ffe
unveil your love ngera ng'okyali nange maisha Queen Mother okubanga ngikutuusaako. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Onyomye. Wewe kusima mkwano. Wewe kusima Queen Mother. Onyomye nnyo sweetheart. Olukedde ku makya. Olukedde ku makya, as usual, a day before, 3rd December, is my son's birthday, Maktoum. Kakati twasibye mu celebrations za birthday ye. Kati usually nze nali nakiteekawo nti we are celebrating a birthday ye, cake nange ndyako enkeera. Like I've never taken it serious, a birthday nti celebrating a birthday or something like that. Kati bwe tulya cake eyiye ngenkeera angamba me now you cut the cake. So that is how it was even today. We woke up. As the normal day, I was actually in bed, everything was okay. Katinga, they called me. I needed to help. I know but in the process, I'm dropping a document to someone at MUNYONYO. Then I'll proceed to parking. And you can go and drop the document. Let me stay in the car. It's very important to know prominent people. So kuja. Also sign for prominent people. In sense, I get prominent person like in life. Katokutuka wano. Banange bwakonkonye era ayise nti afande because bali mulukwe ne bakwano bange nga bakulembeddwa Fatuma. Kati naga nti afande ngezo kulaba nga afande avaayo ye Fatuma. But down there ndabye motoka ye. Namugamba, is this a hotel? Is it like motoka yani ya Fatuma? Njirengedde nzabye wansi kwanjimanyi. Namugamba nti but this is Fatuma's car. Nangamba I mean like then I'm pretending and tamayina kumanya like nimugamba Fatuma mukutti alieno. Then that was okay. No kukula bambi abasajjanga kubira saxophone. All my friends came out. Farha, Sarah, Aisha Katabira, Safina, Banange. Nze sikola surprise, sikola party. I don't do birthdays. No chimpiti deko banange. I am so happy. I am so grateful. Because you didn't say no, it was once my sister Sandra yankolera ko surprise era nali ko office nali yayita liwo ngalina wetu naleta ebimuli naleta cakes naleta che, you know. But today it was too much. They planned this for over a month. Nenga sichitegeera. Nga sichitegeera bulungi just no. Zinenga tozange. Naye bazibye wange nsanze wano. Abaana sibangu. Yazzenga zza kukyala. She's my friend. She's so close to me. Wakwe musenga atuukayo buli wamu. Kati yazibye nsanze. Kati oba kugwira nga zo bado ino kwambala olwaleero nowekusanga ntuziri mu nnyumba tuzifudde nako ng'oyamba. Zizane nga nti engato zange omanyi waliwo okunoonya ekintu nga tokiraba naye n'okivaako naye nzisanze wano bino ono ina nze sikozesa sitera biteekako kati eggulu yazze nangamba nyambaako omperekere ngenda kuteerako ina Fatuma nemuga tugende because yadagenda mukolera makingi kati bwe natuuse nanganye lwaki tokolamu nemugamba nze mbitya okujja kunkolenga nagamba kola naawe ubimanyiire omukazi nankola ina bwe yamaze okukola ina naga nti ina aweddewo era Fatuma ye tebamukoze nempulira ennaku ennuma nengamba yadagenza okukola ina ate basoose kuze ina aweddewo okitegera. I felt so bad nemugamba kati tukole omukazi naga nti bajja kumukole nja kuleeta enkya bamukole enkya okitegeera. But I just realized nti lwabadde lukwe okitegeera era nemuga nti ate no temuteekayo nze mbitya naye kati engeri nyambala long sleeve wano it's okay nja kuba nyambala nga tewali andaba. Kati kuba nkumanyi nnyo ng'omukyala Eva aba yeebikkiridde bakugambye ekiteeteeyi kiki kino mpunze naye engeri gyebadde babyarrange nze simanyi kyakukola saa kuba disappointing. They are my friends, they are put in a lot sikyangu kukola kintu nga kino. I am so grateful. I'm still confused, but I'm honored. I'm so honored to have good friends like these girls. It's a girls' thing. Abawala bakitegese. Nakuleseeko naye nga mukozi wa mikolo kati
bamuleese special okukola ekyo kyabadde alina okukola naye simanyi but I'm going to pay back saba Allah mpangaze I pay back. Anti nawe oli muntu mulungi omanyi program Unveil Your Love osinzira oleto oba kisaano yatulira omuntu nti ddala gondi nkwagala osanga obadde olaba abantu abo okusingira ddala faati nga tomanyi kwagala kwo gyali kwenkanawa so ogabikuza birthdays nyingi nebadde nga tayita kikola ndozanga naye muli kimugamba naye oba meemo namusanyusa ntya namukola nti totaddemu yadde 10 tuleese embuto tuleese embuto so kati omuntu oyo ow'omunda n'akulowooza n'agamba kankoze SHAMIM oba millions zimeka buli kimu kiri okay ekifo we kiri you know okitegeera so buli kimu kiri overwhelming naye njagala okwebaza mikwano gyange bannange kye bankoledde sikirabanga nako and I don't take it for granted. I don't take it for granted because abantu balina emikwano we be with people around and it's just for the sake naye omuntu okusacrificinga olunaku lwe it's a Saturday n'aleka emirimu gy'alina okukola n'agamba let me go and be there for SHAMIM. I don't take it for granted. Program Unveil Your Love yeno gy'olimu ngeri wenage my Sharm Queen Mother okubanga ngikutuusaako olunaku lwakyalummu it was a Wednesday kuba sitala kukola ku Wednesday it was a Wednesday yes ne bankubira essimu ne baŋŋamba ku Saturday birthday ya SHAMIM naye it is a surprise tomugamba neŋŋamba SHAMIM namulema koma ne bagamalirayo nemugamba nangamba naye twagala obeerewo kubanga oli omu ku bantu baayogerayogerako ennyo I was like nangamba nemubuuza first namubuuza essimu yange ogijje SHAMIM yagikuwadde nti nabadde nga ennaku zino omugenderera nnyo engeri gye ndudde naye nga mbuulira nga mpuyayogera nnyo ku maishara kati ngenze nnonda buli muntu gwayogerako nnyo era buli muntu ali ku mukolo guno olwaleero era kakasa nti SHAMIM akwagala olwo babadde bagambye neeroza nga like 2 people 3 tebasobodde kujja naye manya nti SHAMIM akwagala kitegeeza olaba faati nze faati leero gwe kusosa omulaba naye olaba yagambye nti ayogera nnyo ku maishara katumunoonye nabba essimu ya miimu nanoonya essimu zaffe najjamu essimu z'abantu bawulira nti ayogerayogerako nnyo nasobola okuba nti atukuŋŋaanyizza era kwe kwebaza kuno nze gola yakubira essimu nali ku cupa oba kamera n'ebikwata bulungi wano nze ngambye omusawo nzigyako ecupa nga nakazimalako ennaku 3 nemugamba ngenda ku mukolo asa zibadde zennuma zayika zikendedde wennaava ku mukolo nja kudda kitegeeza nti omuntu naawe oba omwagala era ng'omufiiringa musawo mugambye nzigyako kanura wenkoma w'ekiro ng'onzizaako nga tumalayo ddoozi naye nga nze ku mukolo gwa MIM abantu mwagale bannammwe obeera n'omuntu mbulamu oluusi nga nina kye yakkolera naye ng'ogamba ngenda kumweyabiza ntya ngenda mulaga nti okwagala kwange ensonga ki program Unveil Your Love weeri oba yatula faati nakiri emabega baatudde na buli ali wano yenna alaze MIM nti ddala amwetaaga tovaawo tukomaawo
yes ekiseera kyekadde era nga nkomyewo nga bwembasuubiza nti ngenda kuba nga nkomawo n'omuntu abadde emabega w'ekintu kino abeere nga atubuulira ekirowoozo kyajja kitya yatandika atya okuba nti asobodde okutukuŋŋaanya ffenna naaba nga atufuna ku lwa SHAMIM. Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajjati Faati. Wanjinyabo. Ngasanyusa okukusanga. Naffe tusanyusa okubasanga. Nali ndi awo ng'akasimu tunnyonnyole otandika otya? Lugendo terumbeeredde lwangu nnyo kubanga yankolera surprise birthday yange. Kati wamala okunkolera surprise birthday yange nange ne musuubiza mu mutima gwange ne ngamba nange ndimukolera ekyo kyonna kyonna kyempulira nga nkola ki nga njagala asanyuke. Naye okumuggyako ennamba z'abantu kikyambeerera kyangu nnyo. Naye yalina bakwano be yalinga ayogerako ennyo nga mbawulira baakubira amasimu ne banyumya abamu nali mbamiitinzeeko kati nange nensala amagezi nenfuna ennamba tho ennamba ezimu nali nziyina ez'abakwano be nga tutandise okubeera in touch. So kati ekimu kyambeerera kyangu nga bakwano be abamu nali nabamiitingako so kyambeeredde kyangu nnyo kola ki ocommunicatinga nabo. So when namala ocommunicatinga then creating a group mu WhatsApp netubeera nga tudiscussinga engeri gye tugenda okukola ki okumusanyusa muganda waffe. Neera nayo meme teyambeerera nyangu nnyo okumukonvinsinga okumugjayo ewaka na buli kimu. So omuntu oyo wamufuna otya agamba nti gundi yagenda omuleeta njagala nkyejjemu nti kati kaŋŋambe gundi yabamundeetera olwo olutalo lwali lutya okufuna ekifo lwali lutya kuba ebintu bino si byangu. Kati ekifo okusookera ddala ekifo nateberezaamu embeera y'obudde neŋŋamba engeri gye nkola mu apartments kankole ki kamunoonyeza apartment tugikole indoor. So nenoonya apartment eri flexible bantu bonna bonna bengenda okuŋŋaanya bwe banaatusanga. So nekimbeerera kyangu nenfuna ki apartment. When namala booking apartment nentandika okukola ki okunoonya ku ssente through friends era bampadde support. Alhamdulillah ekintu kino nenkiyimirizaawo. Amina. Okumuleeta kati alina mukwano gwe Isa omwogezi w'oku mukolo namuyitiramuko ne mugamba mbadde nsaba ondeetere mukwano gwange ku mukolo guno engeri gy'ali mukwano gwo naawe akole ki ajja kukkiririzaamu. Ne mugamba omanyi gwe muntwalire ku breakfast womala omutwala ku breakfast gwe mundeetere straight to the venue we tugenda okukolera lunch. Era naye teyanzibuwalidde nnyo n'amugjayo ewaka. Naye mu kumugjayo ewaka yamugambye amutwala ku mikolo traditional mikolo n'amugamba naye nyambale ki era amutawaanyizza nnyo. N'amugamba gwe yambala kyonna ky'oyambadde nze omperekerako ku mikolo. So kati n'amugjayo ewaka n'amutwala for breakfast era breakfast wewedde n'amutuleetera wano. So akaabye amaziga watuuse wano tekimubeeredde kyangu nnyo bonna bonna basanze abantu babadde tasuubira. Tuba n'emikwano mingi era n'emikwano mingi sibya nti buli omu wali omukoledde ko wali okifudde kunoga nti kankole birthday party y'omuntu bw'ati. Kiki ekyo ekikuli ku mutima kyogambye nti leero SHAMIM kamulage oba kajja tule gy'ali nti ddala SHAMIM onkwagala. Oyinza okuba nga alina ebintu bingi bye yali akoledde naye n'ogamba olwakino na kino. SHAMIM tubadde naye ebbanga ddene nnyo tuwangadde naye twamiitinga eyo Nalumunye gye twafumbirwa ffenna ne tutandika okubeera ba mukwano nga tuli neighbors. So our friendship ne becoming so tight nambeerera mwangu nnyo okusinziira emikwano gy'abawala bwe babeera ye muntu akubuulira straight forward oba olina ky'okoze takweka akubuulirira ng'omuntu we yandibuuliridde oba muganda wo baki. Birthday yange we yatuuka yambeererawo kati nange nenkola ki nensuubiza okukola ki okumubeererawo ku birthday. So kyekyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear SHAMIM.
Happy birthday to you. awo nno bannange muyiga okuuma emikwano. Nze ng'omuntu Shamimu namulaba mu 2005, yes, up to now. Okuuma emikwano si kintu kyangu, okuuma emikwano ddala egy'abawala si kintu kyangu, naye Shamimu okuba nti muntu mulungi naye akoomeka, ayagalika. Ensonga lwaki olabye nti munnaffe n'asobodde ovaayo n'agamba kankwere Shamimu ekintu kino. Abange ndowooza mulabye okusanyuka, mulabye okunyumirwa, mulabye twanyumiddwa olunaku olwaleero nga tusabuukulula oba nga twatulira Shamimu nti munnaffe tusiima byonna bye wali otukoledde tusiima. Mwana wattu Shamimu ono mwana tuludde naye namaze Shamimu emyaka 15 abantu amubeera n'emikwano nobeera naye mwaka gumu ebiri abamu myezi n'ogamba nze gundi otweremye, naye lwaki Shamimu buli ali wano eno akulaga nti nno aludde naye kitegeeza muntu mulungi. Era ensonga lwaki twagadde tumwatulire, tumulage okwagala, tumulage emitima gyaffe nti ddala munnaye Mimu oli muntu mulungi, muntu mulungi ddala, era nga tukwagaliza amazaalibwa amalungi, oyongereko emyaka mingi, era nga ngenda n'okwebaza n'omwami akutuleetedde, abadde mwami mulungi nnyo, twali tucommunicatinga naye bulungi nnyo, asobodde okuba nga atuuka mu budde. Bannange weebale nnyo, weebalire ddala. Okulimba omukyala si kintu kyangu. Abawala tusobola okuba n'omuwala n'omulimba kino n'omulimba kiri n'omubuzaabuza, naye omwami okuba nga atudde n'omukyala ng'agamba nda gy'agenda omutwa naye ng'ali ku puresha y'abakazi, azannye geemu nga nnungi ddala. Tukweyanziza nnyo, tukweyanzege. Na mwenna ababadde ku puroguramu eno mbaagala nnyo, mwenna ababadde ku mukolo gwa Shamimu mbaagala nnyo. Tusinkane nate wiiki ejja essaawa ze zimu, wabula nga sennagenda gwe atawulidde nti ani yannyambaza akagoye ye mwana muwala Hajjati Nana ng'edduuka baliyita Nana Collections. Olwo nno ng'abeera ne Sharia, abeera n'engoye nga kano kennyambadde, osobola okagenderamu ku pate, osobola okagenderamu mu office, osobola okagenderamu awantu wonna okuggyako mulumbe etukatwalayo ebyo mulumbe ez'ennyembe nazazirina. Kati gwe ayagala unveil ng'otwetaaga osobola okuba ku 0704 190 122 oba 772 190 122. My Shalom Queen Mother nja kubanga nkufuna tukola arrangement ennungi, tukola enteekateeka ennungi. Kati naawe alina eyakukyawa toweekooya, mpita tusobole okwetondera omuntu ono mu kitiibwa mu ngeri ey'enjawulo. Abantu abamu temumanyi okwetondera bannammwe. Omuntu omanyi omuntu okuba nga akukyaye naye engeri gy'osabyemu apology esikiriza omuntu so sigaba bugambi mama gundi nsonyiwa abakale gundi nsonyiwa kale tubimale tukwate nedda kintu kispicinge tuteekemu ebirungo gundi namunyiiziza naye ngenda kumwetondera ntya gwe tuyite tukole enteekateeka ennungi ajja kukusonyiwa. Tusikane nate wiiki ejja essaawa ze zimu. Mbadde omuweereza wo My Shalom Queen Mother, mubeere bulungi, mbaagala nnyo. Your feelings to the one you love, then who on earth would you unveil them to? That's the point of any relationship. To share, communicate, trust, respect, and whom you can unveil your innermost feelings and thoughts to. If you are in a relationship, it's vital to share your feelings. It's a basic to a successful relationship. Share your love to the one you care about. It can be your wife, husband, it can be your boyfriend, girlfriend, fiancé, parent, relative, mentor, your children. Unveil your love, Yatula, a show focusing on expressing and confessing your love, showing your affection, asking for forgiveness, appreciation, strengthening friendship and intimacy to the one you love. Join My Shalom Queen Mother for a love experience. Love is in the air, oh yes. Unveil your love, Yatula. Happy relationships, happy nation.